Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku Colping Hotel mu Kampala, Meeya wa Kawempe Division Emmanuel Sserunjogi mwayanjulidde ekiwandiiko namutayiika kyabaze n'abamu ku bakkansala bakola nabo emirimu. Kino kisaba loodi Meeya wa Kampala Erias Lukwago anonyereze ku gyayise emivuyo egifumbekedde mu bakozi b'emirimu gy'ekikugu mu kitongole ki KCCA. Okusinziira ku Meeya Sserunjogi, emirimu gyabwe ng'abakulembeze abalonde girabika gyawambibwa ab'oludda olukugu mu KCCA abatuula ku City Hall mu Kampala. Terms and reference of our roles as executive director nzimanyi bulungi, tuzimanyi bulungi ffenna abakulembeze. Talina buyinza n'obulundi n'ogumu okulagira meeya oba kansala obutatambula mu kitundu kye kyakiikirira. Naye nga meeya wabanga akola mirimu gye emitongole talina teeka lyamenye, talina muntu yenna gw'alinyidde mu nkola ey'emirimu, yagende mu maaso n'okukola emirimu gye. Naye nga manya bulungi nti bw'obanga olina ky'okola kyonna naddala mu bukulembeze teri muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Mu kiwandiiko mulimu n'ensonga y'enguzi ekudde ejjembe munda mu kitongole ekikola okuteekerateekera ekibuga. Twagala okumanya abakozi bano abali mu kitongole kino balina gye batwala ekitongole kya KCCA, balina obumanyirivu obubasobozesa n'okubuuliza. Twagala kubeerewo ku bakozi abo nga tutandikira ddala ne ku mukozi akikulira. Ddembe lye okuggyayo ensonga zino ate era n'okuziteeka mu structure eriwo, mu system eriwo, nti bw'abanga alina okwemulugunya era tujja kulondoola naffe tumanye nti obuzibu buliwa bantu baffe, bakozi baffe, ate era omuntu yenna bw'abanga alina okwemulugunya ku mukozi waffe yenna ne structures era weziri. Ensonga y'okugereka omusolo ogusoloozebwa ku bizimbe eyogeddwako ng'etakoleddwako mu bwesimbu. Ogwo omusolo gugerekebwa mu biseera ebigere era kyabaddewo mu Kawempe ekyabadde kyefaanaanyiriza okugereka omusolo, naye nga si kyekyo ekyakoleddwa, kyabadde kyawukanira ddala n'amateeka. Kuno bataddeko n'eryanyi erisusse abasirikale ba KCCA eribakozesa nga bakola emirimu gyabwe. Era tulangirira olwaleero nti ab'enforcement bonna bayimiriziddwa mu Kawempe butaddamu kukwata bantu batunda bintu mpaka nga tukoze etteeka eriteeka okubakwatibwako. Naddala ogw'okutembera tujja mukwata, tulina etteeka, ekibuga kino kirina amateeka agakifuga bannange. Toyinza kuva eri n'ogamba nti nze ndowooza yange bwe nti bwe ndowooza. Ndowooza oyinza okuba oli mutuufu naye etteeka ligamba ki? Meeya ne bakkansala balumiriza oludda oluwabuzi mu KCCA okutuulira ebiteeso byabwe ebisalibwawo mu ntuula zaabwe ne bitassibwa mu nkola. Waliwo ekitongole ekimanyiddwa oba olukiiko olumanyiddwa nga MEEC, the Management Executive Committee. Eyo ekola y'ebyayo byesalawo bikolebwako mangu nnyo, naye enkiiko zaffe eza division n'enkiiko za authority bye bizisalawo tebiteekebwa mu nkola. Omanyi etteeka lye tutambulizaako emirimu gyaffe erya Kampala Capital City Act 2010 ligamba nti accounting officer era ye legal advisor owa authority nti muyinza okuba nga mulina kye muyisizza naye ng'ate mu mateeka okukiteeka mu nkola kijja kuba kizibu. Meeya wa Kawempe ne banne beetegefu okuwandiikira ssaabawolereza wa gavumenti singa ensonga ezinokoddwayo mu bbaluwa yaabwe zinaaba tezikoleddwako mu nnaku 21. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.